Bajjajja bookezza ebintu by'omuzungu eyasenguse nga tasasudde. N'okutuusa kati abantu b'e Wankulukuku bakyebuuza ekyavuddeko omuliro ogwakutte emmotoka ya Fuso ennamba UAS 867. Ebintu byonna bye yabadde etisse ne bisaanawo. Kino kye kireetedde abantu abamu ababadde okugamba nti osanga bajjajja babadde banyiize era obukambwe bwonna ne babumalira ku bintu by'omuzungu. Emmotoka eno eyakutte omuliro yabadde etisse ebintu by'omuzungu abadde asenguka okuva e Kabowa ng'adda mu bitundu by'e Muduuma. Omuzungu okutuuka okusenguka yasoose kulemagana nnyini nnyumba kwabadde apangisa e Kabowa olw'obutasasula za bupangisa okumala omwaka mulamba, kwe kumugamba asibemu ebibye ne ssente z'abamubanja n'atazimusasula. Kigambibwa nti wabula emmotoka okuli ebintu yabadde yakasimbula n'ekwata omuliro. Ddereeva wa Fuso yagambye nti abadde atuuka okumpi n'ekisaawe ky'e Wankulukuku kwe kulaba omukka omungi nga guva emabega ku bintu by'atisse. Yayimiridde okwetegereza nga bikutte omuliro, kwe kukuba enduulu ng'ayita abantu bamutaase, era bazze ne bagezaako okumutaasa naye nga basiwa nsaano ku mazzi kuba omuliro gwabadde gutulukuka bulungi nnyo. Yagezezzaako okugivuga agituuse we bakubira amatoffaali bagiyiweko amazzi ezikire, wabula nga bayiwako matono. Omusajja wattu ne bimusobera, yalemedde mu mmotoka ng'abantu bwe bamwegayirira okufuluma aleme kufiiramu. Wabula ye ddereeva nga ye ayagala kutaasa mmotoka ye, waliwo abaleese ebicupa ebizikiza omuliro oba biyite fire extinguisher ne bagifuuyira nga gwongera kutumuka butumusi, awo naggwaamu amaanyi. Wabula nga bwe bagamba nti eteefe etuusa mugenyi liba teriri busa, ne wajja Abdul Ssenyondo abadde aleese emmotoka ye mu galagi n'amuggyako ebisumuluzo ne yeesogga emmotoka ebadde ebuguma okukira ttanuulu. N'agivuga okugisaza ekkubo okugitwala awali paakingi y'emmotoka we booleza emmotoka bagiyiweko ku mazzi nga mayitirivu. Wabula mu kkubo mwabaddemu ebimmotoka ebikoola ku nguudo ku Rechitebi Bunnamwaya nga beekiise, wabula yawaganyizza n'agituusa mu paakingi ne bagizikiza n'amazzi gonna mu mmotoka. Wabula omuliro gwabadde mungi ddala era abalala bakyasiitaana okugizikiza. Babadde bakyasiitaana okugizikiza ne wajja ekimotoka kya Kazambi ne kisumuluka Kazambi ne bamufuuyira mu muliro ne gulyoka guzikira. Abantu baakulisizza Ssenyondo gwe bayise omuzira okuvuga emmotoka eyabadde eyaka bw'etyo n'asobola okugitaasa okusaanawo. Ssenyondo yagambye nti agenze okulaba nga nannyini mmotoka awunze ate ng'omuliro gubadde tegunnagyonoona ng'esobola okutaasibwa, kwe kusalawo amuyambe kuba naye muvuzi wa mmotoka. Omuzungu Mike Rose, nannyini bintu ebibadde mu mmotoka, yagambye nti yajja mu Uganda emyaka 2 egiyise ng'azze okuyamba abantu abateesobola, naddala bannamwandu ne bamulekwa, kyokka ebintu bye byonna byasaanyeewo azzeeyo ku zero. Mu byayidde mubaddemu kompyuta y'ekika kya laptop 12, firiigi, obugaali, emifaliso, ebintu by'omu nnyumba, ssente n'ebirala. N'okutuusa kati abantu bakyatankana ekyaviiriddeko omuliro okukwata. Abamu balowooza nti gaasi abadde mu mmotoka ye yalese obuzibu, wabula ate eyaggiddwako ng'akyali musibe bulungi. Abalala babadde balowooza nti osanga yataddeko essigiri eriko omuliro, wabula bino Rick Ross yabisambaze nga naye yeewuunya ekivuddeko omuliro.
Mike Luyima omutuuze w'e Kabowa yagambye nti Rose yali mujaasi mu ggwanga lya America bwe yawummula n'asalawo okujja e Uganda n'asenga e Kabowa gy'abadde apangisa amaka nga muli ekibiina kye ekiyamba bannamwandu ne bamulekwa nti wabula mu bannamwandu bano Rose yafunamu omu gwe yaganza era ne bazaala n'omwana. Ebya COVID we byajja yatambulamu emirimu ne gigootaanamuko nga kati babadde baguza mu dduuma mu kyalo nga yabadde abeerayo. Kulikeyo nnyo abasasi baffe.